ekigambo kyombu oba tolina bukakafu kiba kirungi oteekeko akagambo mbu. Diamond yayimbidde miliyoni 7.5 eddakiika 15. Eddie Kenzo agamba ejjogo lisusse okutijja ku baatijjisizza omukulu ono ffe bannansi baatuleseewa tetuli bayimbi ne mumpangisiza n'ennyonyi bwe ne tuvuga mu motoka. Kakati njagala kwogera nze nkola emirimu mingi. Njagala kwogera nga promoter nga otuukiridde omuyimbi nga kino kyengendo bagamba nakijja mu nsonda ezeesigika. Diamond Platinum bwe yajja wano okukola KCC Carnival Gravity yayomba bamusasula $3,000. Okay? Nkikakasa nti Diamond Platinums tebamusasudde miliyoni 7.5. Entegeka yaabwe saagibaddemu but ku experience yange gye nnina ng'omutegesi tebannamuwa ku $7.5. Ekyokubiri abategesi embeera y'omuziki guno eri bweti. Kenzo akaaya n'ebyo bw'agende West Africa bamuyisa batya? Bamusuusuuta. Tutegeragane. Kati abayimbi baayo nabo bakomplaininge bagambe nti bamutuusize mu ka Toyota DX oba mu Corona kibina. Ontegera kyegamba. Ebintu ebimu tulina okwegendereza bye twogera ne bye twagala. Eva omugenyi kuvanga tukyali bato omugenyi awaka asummusibwako. Era we baba bafumbye ennyama nga temala nga omugenyi najja mumaliriza mwe mulidde kasupu. Ne omugenyi gwe bawa ebifi. Okitegeera? Kakati 7.5 kyoki wakati. Tebamuwadde 7.5. Bino ebyennyonyi, okay? Tewali alina bukakafu nti omutegesi yamupansiriza. Ne private jet tewali alina bukakafu kwate tunalako kiripu yayo. Ate eyo saagala na tukiyite private jet. Njagala tugiyite chartered flight. Private jet kitegeeza nti ye oli yagenze wali ku kisaawe n'agamba nti mpangisa nnyonyi ngenda Uganda Ntebe ntuuka lunaku bwe ruti nzikomawo lunaku bwe ruti sente bwe ziti. Lwe tunaddamu okwogera ngenda kufuna details zange bulungi. Sijja bawa rates za Diamond yasasudde naye nja bawa market rates singa omuntu ayagala okupangisa. Kuba ndudde napangisako ku helicopter adda waliwo Zain Celtel yali erina treat yali erina promotion gye running kati nga egenda na kukima omuwanguzi n'ennyonyi. Nze napangisa ennyonyi eyo ekajjansi naye ebbanga lirudde. Okiraba? Njagala nkomewo nga nina figures entuufu. Helicopter okuva Entebe paka Ntunga mu Mmeka nazo tuzimanye. Ebintu ebimu abantu babitiira bwereere. Nange omuntu atayi newemba ninamu akasente kange nsobola okikola. Waliwo guy yakwana omuwala omukyala n'amugamba nti I want to take you for lunch in Lake Mburo. Omuwala n'aseka namugamba nti ndi serious. Namugamba how? Namugamba gwe tofaayo gwe kkiriza tiye ndi ku mulimu nina okukola. Namugamba gwe tofaayo kkiriza lanchi yange. Yasindika driver
namujja ku office paka kajjansi we baleka emmotoka n'alinnya akanyonyi ne kabateeka alekimburo ne balya ne kabazza kugenda ddakiika ngaaga baalira essaawa egi kudda ddakiika ngaaga omuwala n'addayo ku office nga bana tebakikkiriza nti ava lekimburo akomyewo. It is not si kyekyakaby ennyo ekiri awo helicopter all the same. Mbulwaki bo bavuze emmotoka akati obadde mu bivulu omanyi nti buli muyimbi abagaininga bubwe ekituufu newe tubeera eno ku YouTube zosaba ku Vibe Life bwe mbannanga nsaba ssente endala Vibe Life esaba ndala Mimidi esaba ndala Kasuku Live esaba ndala waliyo n'agamba nti tofaayo gwe mpa bwikalango nkateekeko ku chano yange gwe mpa akalango nteeke ku chano yange abantu balabe nti waliwo kulikoko obulango era mu ngeri emu waliyo n'abayimbi omanyi nti awo wayinza n'okubanga nabo waliwo abayimbidde obwereere buli kivulu kubaako ayimbidde obwereere ayagala platform eyo kakati Kenza ani yamuganya okusaba sente nyingi kuba bamutuukirira ne boogera naye anti oli bwajja naga nti nze nina bweziti n'ozikwata ate kyekikuzimbya omutima olw'okuba oli asabye endala. Kakati abaana abaafuna entono abaana b'embalala abaafuna entono ku Kenzo ze yafuna nabo bamulima amabega tekiba kituufu okitegedde. Kakati essaawa eno Jose Chameleone ali Kigali waliyo omupiira gwa tiimu baditaani waliyo final kakati n'ab'ekigali bamugobe bayombe bamiiseemu eggaali ndi lwaki muleese Jose Chameleone munnayuganda wane Rwanda lwaki DJ Pius si yayimbye lwaki The Ben si yayimbye otegera kyegamba mu kifo ky'okukolema n'okulamentinga nze omuyimbi wa wano nkuwa amagezi tereeza mubali gwo teeka ssente mu mubali gwo teeka systems mu nkolayo okiwulira pushinga kaaliyayo muve mu buntu obutinya obuli petipeti obwo okiraba kati nze nja kuwayo ekyokulabirako nina abavubuka mikwano gyange babayita ba B2C very good musicians juzi bakola ekivulu kyabwe omuziki gwabwe gwanyumira nabo bennyini mbaagala very nice boys tebayomba tebalwana but mbayimbiridde ebbanga njagala bakole bandi babeere ne bandi ng'eyabalina seeti eyaabwe B2C bono balisigala lirinnya B2C naye nga bwe baga nti omulimu guzze basi tukolamu ne bandi yaabwe ng'ekuba nga bakwataganye nga kiri tight okitegeera because nkijja kuki nagenda wano ekololo nendaba Sauti Sol ndoza yalina eshow yaabwe yasembayo nga bali basatu bwe nabalaba bwenti bagayi basatu nalaba B2C ewedde emirimu kati nga muli ndaba nti ba B2C bano singa babeera ne band ne banoonyayo ssente mpolampola ne bakolako ne kutuwa Kigali Tanzania Rwanda Kenya Burundi okiraba osanga bayinza okukola ki akatale kalinnya nga si kabaati naye band kuba balabika bulungi okitegeera but mikwano gyange omuntu oyagala okulaba star n'emikwano gyange tebakiriiko kyembagamba ekyo bakola hardware ne bakola restaurant nze mbagamba mukole bandi kuba esobola okuliisa bino n'okubisinga so abayimbi bannayuganda
mugumize mulimu sikuyomba muve mu kuyomba n'okukolima ebyo tebireeta kasente okiraba nti Diamond Kenza amanyi sente meka Diamond zasasula kofi okujja okukola naye kolabo ayinza okuba zimanyi kuba naye Kenza kimanya inako kolabo za international nani njagala ateekemu sente to that magnitude okitegeera kimuvinge erinnya lye kimuvinge price ye trust me amwetaaga aluwa ajja kusasula Eagle Air omulimu gwaffe tuganye okuguteekamu tukamamu bukami e Uganda ekimu ku bizibu bye tusinga okuba nabyo mu ndongo abantu bateekamu kitono nga baagalamu kinene bajjamu bujja baagalamu kinene how much do you invest in your music nekyo mvuga emmotoka yekyamulumi that's being petty that's being petty njagala Kenzo yankolere kimu njagala agende Togo bamutambulize mu kibina baleme mutambuliza muzimalayo bamutambulize mu kibina ekyo bwe kinaaraawo then ajje ne Diamond Platnumz amutambulize mu motoka nkadde ng'eyange short of that omuyimbi ekirungi oli promoter wotuukira omuyimbi temutuula ku ttebo n'akunyonnyola amateeka ge byayagala waliwo ekigambo bagiyita rider rider si ride now rider technical rider waliwo technical rider ne rider technical omuyimbi mwateeka njagala microphone bweti njagala stage size bweti njagala kino njagala console bweti njagala mixer bweti njagala kiki keyboard bweti byakoze bitya okiraba bawo abayimbi abali international katulaba abantu nga Beyonce munasojwa sitatanyo kwagala nze kuwa example z'abantu abati abali waggulu ennyo omuntu ne Rema namakula tamanyi tamutegeera bulungi ate obwo omubuulira Beyonce naye kiwadde nga kyakulabirako asobola okuga nti nja kujja kuyimbira bwereere naye ebyetaago bye nga byetaaga $1 million nakagwentegeka nzija bwereere charity naye ebyetaago ne bikulema owa sound muwe basaba ebintu oli asobola okugamba njagala 5-star hotel nga tugiriko fekka yonna namba nga bw'olaba Sheraton oli n'agamba njagala eggalwe nga nze ayingira nze afuluma ne ttiimu yange bantu 6 oba 7 nze sifudde muteeke ekivulu kyamu kya charity nja kujamba yimbi naye njagala Sheraton eyo nga tewali muntu n'omu okuggyako abakozi abasigadde bantu bange okumala ennaku ezi ajja Friday ayimba Saturday agenda Sunday ate ayagala 5-star si bed and breakfast enajjeera 5-star hotel wano mu kibuga Kampala asobola okusaba nti njagala 4500cc vehicle nga interior ya leather nga ya pink zezina okunvuga basaba ne kala za rooms tinjagala room ya peach ninako show je naliko nali event manager gayi nasaba amazzi twagajja Kenya nga Uganda tewali nga gayagala naye no ebyensi biruma bakozesako echupes nga mwaguze boxes bakozesako echupas ne bajja n'agaabwe kyennamanyi oluvannyuma naye nga amazzi twagajja Kenya. Guy is South African born saxophonist ye Jonathan Butler lwasooka okujja wano mu Uganda
nali involved mu kutegeka concert ye maze mwagajja Kenya gava Kenya ge yasaba box B nakozesa ko ecupa 3 fabayimbi kwegamba ngezaako okulaga kakati fe abayimbi baffe tubisaba ate bamubisaba fe tukola tutya ofa meka ompa meka and lwaki temubisaba because temulina ba manager wano Uganda teri na manager mu Uganda tetuweza ba manager batan mu Uganda tetuweza ba manager abayimbi gabanji abasinga balina ba messenger si manager abalala balina ba agent abalala balina mikwano gyabwe beta si manager simanyi nte nkolagana yaabwe but simanyi oba beta agamba Kenzo ku kino saagala kubeera personal because sikyalina maanyi galwanagana n'abantu manager ye muntu agamba omuyimbi tugende nasituka manager ye muntu amanya nti omuyimbi wange bwanywa aba ayagala okulwana n'afuna ba bouncer nga muyimbi ate si abasasula si abakomandinga manager yabakomandinga era nga bwetuuka moment egamba nti tuveewo ba bouncer basaawo embeera omuyimbi abanga agenda okufuka bwadda ne bamugaidinga bati paka kumuyingiza mmotoka kumugjawo nga tannatuuka ku point eswala njagala ombulira abayimbi bameka abalina abantu bwe batyo wano mu Uganda Jeff ali atya Jeff takyamanaginga Swangz eri etya yeyo kaje tulina yeyo kaje tulina mu Uganda abasigadde balina bakyali baabwe manager walina okubaawo contract njagala gwali eyawoza manya abantu mukayana nnyo njagala ogambe buli goga nti manager wa gundi akulage ku contract kukya sente temugendayo contract awali sente bikawo alage togireeta njagala gwandaba ng'olina omuyimbi wo oba olina manager omuntu gomanyi nti manager wa gundi mugambe njagala ondageko ku contract togiteeka ku social media togindeetera sijagala gwe musabe osabi contract olwo omulimu gukula tegukula gukula mpola nnyo okusinziira ate tabu gye tulina kino njagala mbategeeze nti abayimbi bannayuganda abayimbi baba bavudde muffe era olumu nze kyova olaba saagala abantu babatwala abayimbi ng'abaava mu ggulu ne bakka nedda omwana abadde wali najja nankumbi aliwo abazadde be akola mirimu azannya gogolo abamu talanta n'agifuna abamu nga ne talanta tagirina naye abeera n'abalina talanta n'atandika naye n'akola ki n'aloka so meaning is part of us waliyo ebintu nga bituli mu musaayi munnayuganda tayagala mulira ku kasenteke kati ye muyimbi tayagala mulira ku kasenteke kyova olaba osobola okusanga omuzimbi nga tayagala na mwana amuweereza obanga taleeta muzimbi mulala amanyimanyimuko aleeta mwana kyakayiga yabaweereza n'alyoka aboggolero ya nti akola ensobi kubanga ono bw'anaaleeta omuzimbi amanyimanyimuko baamuweereze oba bakole bombi sente ajja kuba alina kumuwa nnyingi kati n'abayimbi baffe okugamba nti omanyi kanfune report wa manager neetaaga okufuna manager and buli muntu gwenfuna okukola naye tulina okukola contract amanye ensasula amanye afunarawa olwokuba
endongo yaffe yakuteeba sigaba musaala nga ba commission leeta omulimu gwe social media manager njagala okole kino nakino 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 ku buli mulimu ogujja ofuna 5%. gwe ng'otandika kukola mirimu nga 15 ng'omanya si nti gwogireeta gw'oli ku social media okitegedde naye oli waliwo accountant buli mulimu ogujja 5% nga 5% y'amasembe yagifuna bwe gyeyongera sente. Wano abayimbi baffe tulina okwongeramu amaanyi, tulina okwesika mu bunnya tuveeyo tugende ku level eddako. Tukikola anti kye tulina okukola. Abayimbi baffe boogera njagala genda nakyo, njagala genda international nga talina na email address. Gwegenda tobeera nabo, mbeera nabo, egenda omubuuze. Abayimbi abasinga omubuuze olina email address. Masembe ono muwe email. abaliriza omugamba kirala kuwa kirala anti olwo agamba Masembe yabagikuwa kuba Masembe ye yagiggulawo yagimanyi si ye. katolaba yani tolaba ebibaawo ebisinga social media handles. Abayimbi baffe bameka bali in control of their social media handles. batero kyankana n'abantu ne bagaba bagibbye babate bagibbye ate waba waliwo contract oli yabayagiggulawo ebintu biba bya gayi yalinga apostinga nnyo ebifaananyi byange biki ne mugamba aggulewo ono nga talina atta kyamanyi. Kenzo badde alinakola ki mwene ensonga Kenzo badde alina kusirika abadde alina kusirika tewaliwo nti kyalina kukola no. Ate ekinnuma Kenzo made a very good performance. He did a very good performance. Era mu ekyo big up on yourself Edrisa Msuza my man. Wa performinze bulungi nnyo. Kati ekinnuma wa performinze bulungi ate show ogijuza oba ebyokayana sikakalala kali sikakabla bwekaba kakalubye sika side endala kwamba okitegeera mwifoto okwogera performance yabadde katuli mu kwogera birala yeti ya performance bulungi nnyo ye performance bulungi yennyini ye yatuvuze nga tuteeka ku kirala kati ate n'adda mu kukolima ebitayamba. Next time abagaininge bulungi ate ayige n'ekirala nti omugenyi bw'abazze balina omusuusuuta ye wagenda kiba kitya kyakabi ng'agenze ebweru kiba kyakabi kyekiri kyenkugambye tinjagala bw'agenda Ivory Coast bamuwe kibina oba asabe markets Toyota kibina